lwaki temuyamba baganda bannamu katutegedde ensonga lwaki kati ffe tufiira ku Kyagulanyi tetujja kuwuliriza mulala yinayogera era ekyo vulaba n'empuuga olwajjayo omutwe gwe ng'alwana ne Kyagulanyi tokubye ku mutwe mukubye kutta obuyinza mwami Kwezi Kyamwendo alina obuyinza aba n'obugagga alina obugagga abana byonna bagamba nti byeyuna mugagga ettooke ddene muki mu ggwatiro gye ligenda bw'oba ng'oli mugagga gwe gyogende ku byalo nagendako mu Nsekeeyi ng'abaayo tebalima amatooke motoka zigajjambaala nga zijja ne zibaguza amatooke kubanga ettooka lyafa terikyakola omusajja mugagga najja n'agula ettaka musajja ali omwo wa Ssaabasajja Kabaka Emmengo n'agula akataka ke yiika ziri ezi n'akasimbako ebitooke abaagamba nti ebitooke tebidda buli Krismasi ne Easter yabaguza emmere ekyo kitegeeza bw'oba mugagga buli kimu kikweyuna ate obugagga bugenda wali buyinza atalina buyinza taba na bugagga kati ffe amaanyi gaffe gonna tugatadde mu kulwanirira bugagga Kyagulanyi gwe mwagala okw'obuyinza naye bw'omutunuulira akulemberaani naye ng'ayogera nti Kyagulanyi akulemberaani bw'omuteeka ku minzaani eno n'okuŋŋaanya baye 10 n'obateeka ku minzaani eno kale kaminzaani kaffe okajjukira zamulidde n'okuŋŋaanya baye 10 n'obassa eno ng'eno waliyo Kyagulanyi ayimiridde ku minzaani teyeenyeenya azitowa minzaani teyeenyeenya eno teyeenyeenya naye ono ayogera ng'atudde eri waliwo mwannyinaze yafuna n'omulimu mu ofiisi ya pulezidenti n'afuna omulimu gwa buyigirize bw'atalina ojja mumanya gwe kanjogere bijja kumanya ng'omulimu gwa buyigirize bw'atakola ki n'agufuna mu ofiisi ya pulezidenti lwa nsonga egi yali muwagizi wa Kyagulanyi nemuweesa omulimu n'afuuka advisor wa pulezidenti ate n'akeera ku makya n'agamba nti mwakubye bubi mwali mukubye ku mutwe naye nga singa teyali Kyagulanyi eno teyalifunyeyo mulimu kati nze nina kyendowooza era kyemmanyi nti obukulembeze Katonda yabugaba kituufu ekyo Katonda yagaba obukulembeze Kwezi Sewanda gy'olwanye n'obukulembeze nange nwanye n'obukulembeze Kyagulanyi wajjidde mu byobufuzi abadde amanyi kimu music era kyekyo Bobi Wine yajja mu byobufuzi ne tufuna Kyagulanyi ng'amanyi bya music era ffe nange yo mu music tumukubira ki saluti tugamba nti aya basi sebo president najja atusanga mu byobufuzi nga ffe tuli bakafulu mu bitaputa kufana kuwona tulimazeemu ebbanga obuyigirize tulina bwa diguli ye yajja na diploma ate ya music obuyigirize tulina bwa diguli tulina buli kimu naye nga Katonda tatuteekangako ki mukisa gwe Kyagulanyi Mukama Katonda n'amuwa omukisa ekyo tuteeka kukkiriza nti Kyagulanyi yalina omukisa oba Sewanda gy'osinga Kyagulanyi obukulu ebyo tebiriiwo tebibala oba Sewanda gy'olina eddiguli 2 nga Kyagulanyi yakafuneemu ebyo tebikola ekikulu kiki feva ey'obukulembeze Katonda abuwaddaani wajjukira Musa nti kyali kisajja ekibibibi naye Katonda n'alagira oli nti genda okifukeko amafuta era olwamala okiyiwako amafuta tekyakulembera baana ba Isirayiri paka nga kimazeewo ojjukira omusajja gwe bayita Dawudi teyali mulunzi wa nte ate Samwiri si yakuba Goliath ejjinja ate Yusufu sekalootera bamusuula ne mu kinnya ensolo zimulye ne baga nti ate nedda katumugjeyo ne bamuteeka wano ne baga nti ate nedda katumuguze waakiri abantu bamutwale ne baddira engoye ze ne baziyuzaayuza ne bazisiga ku musaayi gw'endiga ne bayita taata waabwe nti endiga yakoze eki ensolo zamukoze n'agenda eri n'eri gye yatuuka bw'atuukayo era eri bw'atuukayo ate mukoomukulu n'amwegomba ekisa kimuliko naye nga Katonda ategeka destination yalina gy'amutwala mukoomukulu n'amwegomba bw'amwegomba ate ono n'agaana ne bamuyingiza ekkomera n'ayingira mu kkomera n'aloota ekirooto n'akivvuunula omusajja n'amugamba nti omusajja yaloota ekirooto kuba Yusufu si yaloota ekirooto omusajja yaloota ekirooto kabaka si kabaka omusajja yasooka okuloota ekirooto nga bali mu kkomera ne Yusufu n'amugamba nti bajja kukuta ogende olye ne kabaka era oweereze kabaka naye bw'otuukangayo nange onzijukiranga omulala n'amugamba nti gwe ekyo kyewaloose bagenda kukwata bakutemeko omutwe era bwakyenkya ebirooto byombi nga bwe yabibavuunudde ne bikola ki ne bibeerawo ono omusajja bw'agenda eri
yamala emyaka 15 nga yeerabidde nti Yusufu ye yamuwa ekirooto n'amugamba nti bw'otuuka nga waka kukola ki onzijukiranga. Yamala emyaka 10 nga tayogerangako na kabaka nti omusajja yaŋŋamba ssebo mulabe wapi 15. Laba kabaka bw'aloota ebirooto naye ng'omusajja ali wa kabaka gwe bavunulira ekirooto. Kabaka n'aloota ekirooto, kabaka n'ayita buli mufumu buli mumanyi wa birooto buli muvuunuzi ng'omusajja bw'ali awulira bw'ati ne bavunula birooto ne bibalema nga bamaze okuggwa. Musajja kwa Ssaabasajja mu kkomera waliyo omusajja avunula ebirooto lwe wansibirayo twaloota ebirooto abantu 2 n'abivunula ne bituukirira. Nagamba tolimba tigyali ssebo neerabira. Emyaka 10 Yusufu ne bamuleeta ayimire mu maaso ga kabaka avunule ebirooto. Naye nga kalunzi kandiga kalenzi akatalina bakamanyi kasibe kali mu kkomera mu society nga teboyogera ku Yusufu. Tewali ayinza kukkiriza. Tewali amanyi Yusufu. Kabaka bw'amala okuloota ekirooto Yusufu n'amugamba ni mukama wange, Mukama Katonda wange agamba tugenda kuba n'ekiseera ekyekyengera kya myaka 7. Bwe kinaamala okuggwako tuddirirwe enjala ya myaka 7. N'olwekyo teekateeka mu kiseera ekyekyengera abantu batizimba amaterekero abantu batereke emmere. Kabaka n'agamba nti omusajja asobodde kabaka tamanyi na kumanya oba bavunula ono bituufu wabula akkiririza kwoli omusibe amugamba nti omusajja yanzivunula ekirooto nekikola ki ne bituukirira. Amugamba nti ate mukama wange gw'omanya ebirooto nze kati siinayo omuntu mulala yenna gwe nnyinza kulonda ayinza kukola mulimu gw'ogambye omulimu ngukuwadde. Nabo omusajja bw'ava mu kkomera n'afuuka katikkiro n'akulira abaamusiba abaamutunda bo bamanyi baamutunda neewaabwe enjala yagwa ne bajja eno nga tebamanyi nakumanya nti gwe baatunda ye kabaka kati wali yakulira ebyendya byonna n'abatega n'ekikompe n'abakwata n'abasiba ne bamala nga tebamutegedde. Kati bw'otunuulira Kyagulanyi ng'ezo sitole mutwe gwo tozitaddeemu obaako ekikyamu mwana gwe. Kyagulanyi mutunuulire ng'akyali Bobi Wine olabe bw'atuuse wano. Kati bw'oba oyogera Luganda ng'ekisooka omanyi nti alina obuyinza yaba n'obugagga ate aba n'obugagga byonna gwe byeyuna. Kati gwe n'oyogera kubanga bakuwa obwa RCC n'ovuma Kyagulanyi kubanga bakuwa obwa RDC n'ovuma Kyagulanyi kubanga bakuwa obwa minisita weerabira ekintu ekintu kimu akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Nakugamba luli nga twogera nti Sebirumbi yabuuka ne balwa Kasiisi ne batta abayeekera. Abayeekera olwavayo ne bajja wano bebaba ligo notice namba 1 neeyita abayeekera ne basonyiwa abaali babayiga ne bakola ki ne bassaako omusango. Sebirumbi omu ku 27 abaawanikibwa lwa Kasiisi baamuwanika. Luno lwoya lwa Munyindo fe tuba twogera ku Kyagulanyi twogera ku lwoya lwa Munyindo olwejja wekka. Luli kye wava ombuuza ekibuuzo ndi kati Nyanzi bw'abadde wano n'eryatsi Lukwago wagira kaani nembikuddiramu mu ngeri ya kikolosoofa nti Lukwago kojja wange nenkugamba ndi Nyanzi muganda wange nenkugamba ndi Nsereko muganda wange nenkugamba bwonna obadde obumpadde naye ssebo nzi nga ze sentamu bw'olowooza kwabo basatu nsinga kufunirawa mu Nyanzi. Kati ekyo ekibuuzo lwaki wali okimbuuza? Anti nali nkikubuuza abantu bategeere nti nno oli musajja mugezi. Jaffe gino natembaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Mukasa Sewandagi. Mukasa Sewandagi ono musajja mugezi nnyo, asomayo amateeka, asomye ebintu bingi nnyo era alina obuwongo bungi nnyo. Alina ebyafaayo, alina ebiriwo, ate asobola n'okutunuulira ebijja mu maaso. Luli balinga wabagamba mbu waleese Sewandagi abantu bamanye obusiru bwe. Baliwa bonna. Tojjukidde mu lutalo lwe twalimu? Waliwo lwenkuleeta. Kati ompaana kubondabawo. Nkuwaana kubondabawo. Kubanga byogenda okwogera leero. Si ebiri. Oyagala ndeke kuyisaamu eggaali leero sobola onobawo nja kuyisaamu eggaali. Nja kuyisaamu eggaali. Abalabi baffe mukulu Sewandagi musajja mugezi nnyo. Amanyi ebyafaayo kye kisooka, amanyi ebiriwo ate amanyi n'ebirijja.
bwe kyatuuka ku Tamale nange we nagirayo enjala naye kakati ebyo byaggwe bya Tamale tuli mu politics sebo tuzanyiza okulaba buuza ku batulaba naye ekyamazima Mamukwezi tolimbye ndi musajja mugezi nnyo natuula ekyomusanvu Maya Primary School mu 85 ku center kwatulirako amasomero aga nga Maya Primary School lyeri omukaaga nafuna obubonero obwo okuva mu 85 amasomero gonna agatulira ku sente eyo teriyo somero lyali lifunye muyizi alina bonero butaano y'emyaka kati 40. naye abantu abagezi lwaki temutera kuba bamaanyi nnyo mu ggwanga obuzibu bwange bwava kuba Museveni bano abattataata wange singa taata wange yali tafudde kubanze bwe nfuna 5 abeebudde King's College teri kisomero nayagala kusomera mwera olabana kati nkyayagala nnyo abaana bange balisomere nali badde ndekeddawo nali badde ndekeddawo okuzaala naye buli kyogambo kyazaala nali badde ndekeddawo okuzaala naye nzaala nti Katonda wanampeera obusobozi obuteeka omwana mu King's College Buddo wakiri omwana wange asomere bagenda kusomerawo Katonda musabira manya ajja bumpa kati bano basomere ewalala banagano baliite wange basomere ewalala sio basomere ewalala basomere ewalala masomero gye balira basoma nagana basale wange toyagalayo basale abalonzi nabagoba naye gwe nja kuwa basale banyabo ne baseba abatulaba ku Megatron ne Kwezi Media mbalamusizza aba Megatron mbagala nnyo ate abakwezi mmwe bensinga okwagala kubanga mwe abampisaamu eggaali mbagala nnyo naye nangero n'abayisaamu eggaali mujja kulaba ani ngendayo ku peegi yaabwe ne mbayisaamu eggaali ate baba aba Megatron tubeerayo nga tunyumya abo mikwano gyange nnyo kubanga mu butuufu natunudde ku Megatron wiiki eno nze gwe basinze okuwa views enyingi bampadde views 19,000 19K kibazima mutwalo gumukenda ngenda mitwalo ebiri nguli musajja wa amaanyi be bampadde amaanyi ewakwezi nina abadde bampisaamu eggaali naye nga views ziri zitya nazo nyingi naye tezituuka za Megatron ezibanga nayo views nyingi ekitegeeza bakwagala tezituuka za Megatron ekitegeeza n'abakwezi media bakwagala nnyo naye nange mbagala olaba nange kennyini bampisaamu eggaali naye ate aba Megatron be basinga okumpisaamu eggaali bampisaamu eggaali ne banvuma ne banjogoloza naye lwakuba nze namanyira namuba ekirungi anti kati ekizibu kyo kiri kimu bwe bakuyisaamu eggaali gwe toyanukula ate nyanukula ki naye nze ndi nswera toninnyako n'ogenda olitemakima kitange ne mukazi we bw'oba oyagala nze niŋŋanga omuliro bw'oyagala ofumba emmere oguteekamu munku ne gufumba emmere nejja omuliro bw'ogumisiyuzinga ennyumba gugyokya naawe ne gukwokeramu ne gukutta kyoyagala nkole kyenkola bw'oyagala kulya mmere nja gifumba ejje bw'oleeta obuzibu ennyumba yo nja gyokya nange Sewandagi nguli musajja mukambwe muzibu si mukambwe tolaba oliko jange baddeyogereko mwebimwale miraba fe Abaganda wano gwoba oyagala okukakasa bukyanga okula kutuuka awo lino omuntu gwalabe nga yeetugidde ku muti saagala namulaba tolabanga ku muti yo tuze ku myaka egyo simulabangako kati nno fe Abaganda okumanya tuli bazibu nnyo omuntu bwe yeetugira ku muti waggulu nga tetunamuwanulayo tufuna omusajja waffe amanyi okuba embooko obulungi nasooka kamwewenyula Katonda wattu ne tukukala katembooko katwaka ne tufuna abavuka nga 10 ate ne tusimaawo ekinnya wennyininyini ne tusala busaze eri twa eddambolo ne lekkatayo mu kinnya wansi begudu ne tuziika tuziika tukuba endulu wala tugoba ekinene kati gwe kasita weefuula ekinene naffe tukolako binene Sewandagi nguli wabulabe kasita weefuula ekinene naffe tukolako ekyovola wanakugamba nguli wabulabe ayagala tumwogereko ebirungi bikolerere ng'okyali mulamu nze nyeyongedde okutya sikuyimba niyongedde okutya andi kati enkola eyo giraba enkola eyo tukubye omulambo eyo giraba twagala kwewala teriyo kizibu kiyinza tuusa musajja mukulu oba muntu ategeera okwewanikamu omuguwa neweetuga kalabba nga abantu basaba Katonda butagenda kalabba gwe n'okeeteekako n'abalwadde bamira empeke buli lunaku bafune obulamu
gwe ng'okwata omugwango olinnya waggulu kati ffe tukuba ggwe oba babeerako enfuuyirizi anti ffe tukuba ggwe okutiisa bano abalala bali era ffe omufu tetumuyinaako buzibu bye tukola ku mufu twagala kukanga bano abakoze eki abaliwo era byonna bye twogera ku bafu by'owulira twagala kukanga mu bakweza kati gwe kweza oyinza twemalikirako n'otuvuma ku bigambo bye twayogedde ku kojjange nze sisobola Moses yasobola ngeri gy'owandula ebigambo Moses yasobola ate oyo munafu nnyo kati gwe linda Saamu Mayanja Katonda lwali mujja mu nsi gwe mulinde lwali mujja mu nsi tujja kugenda eri ebukumula sijje bagenda omuzika ebukumula eyo okunya nga yakyusa ekijja bwali wakati wali majje tujja kuteeka eŋŋoma zaffe mu lujjalwe tuzikubiremu awaka wali bawamajje tugenda kuteeka kapate ebukumula waggulu eri tukubireyo embuutu zaffe embuutu mwazipangisa dda oba mwazigula dda gwe kyogamba tuba tugenda wali empambire embuutu tezibaawo munja zijjawo mugende Sewanda gy'oli musajja wa bulabe nnyo era eggwanga lino sigali ali mu basewanda gy'aba kati olaba oli omulala twamukolimira Ndawula Stanley ate Ndawula wakolimira waki mwana wa Reverend naawe leka twamukolimira ne tukolimira abaana n'abaana b'abaana be emigijeegi oyo omwana wa Mwawule ugambye ebyo ebikolima ajja bisabira abijjewo anti Katonda yakugamba nti nze ndi Katonda wa bujja era nakugamba ndi nze empala napaka emigigi emeka 5 gwe oli mukatuliki oba oli muprotestant tebabatiza bantu ewamwe ekyekibabatizisa ekibabatizisa kyazibwa Adamu ne Kaawa ku mirembe gye ffe tugiyita gyandi kulimba eyo Adamu ne Kaawa gye bazisa ekibi ekibabatizisa olwaleero Katonda yasinga okuwalana kati abamu era ffe twagala olunaku lukye bwe ruti nga babuuza omwana nti gwe Moses gwe mutabani wa Stanley Stanley Ndawula simumanyi nze simulabangako kati oyinza okugamba omuntu nti oli mutabani wa Paulo Mwanga nakkiriza ate nga ne muwala we juzi bamu president yagendayo ng'ayagala yeesimbeyo ku bwemupi tolaba kati president yamuyamba naye abantu bayinza omuyamba simanyi kiri eyo naye olowooza Paulo Mwanga yazaala omwana omu yazaala bameka buuza gulakyolooza ndi yayinaokumbuulira beyazaala fe abantu baffe tubatereka mpola naye Ndawula yakola ki njagala olwalira ensi etegeere Stanley Ndawula yakola ki gwagambye ogenda mukolimira emigigi 5 gw'omanye ekikolimo kye kitegeeza mwami Kwezi era kyetaagisa ki Stanley Ndawula okugjawo ekikolimo ekyo ewange ng'anonayo ki nze mu butono oli simanyi Katikkiro uwa simanyi wa Kamuswaga kati nze musajja wa Katonda nkoko Niera Mutunzi nyinza okwegeza ku munene oli ate nga ogenda okukolima ekyo ekikolimo kitakyakuza nnyo mugambe ebikolimo by'enkoko tebittaka naye keera ku ggulu Sewanda gye newankubadde tannaba kubeera w'amaanyi oba Katikkiro oba ki naye ekikolimo kye kijja muleete wano ku seeti tubeere waaba lwonajjo mukwata mugambe tubeere wano babiri njagala bye mwogerako nga mulabako nga nsongako nga nange musongako ekikolimo n'okisazaamu mulangire buli kimu akiwulire olyoka osazeemu ekikolimo nze saagala kumwogerako nga taliiwo olyoka osazeemu ekikolimo oba kyo kijja kgenda mu maaso Kwezi egyo ntutewala nnyo ojja kunzizayo kojja wange ate bwe muyisaamu eggaali onyiiga oli saagala oli yawummula tumuleke tetwagala bawummula nga bamaze tukola ebikolobero bw'oba oyagala okuwummula totusobya ojja kuwummula mirembe gw'owulya Bisopu Lwanga tumwogerako tali ekyabakadde teyeewumulidde abagenda mu ekereziya tebamusabira Katonda amuwe ekimula ekyemirembe kozi mwamuziika wano mu kereziya Lubaga weebale nnyo Stanley yakola ki gwe omanyi omuntu atoola ku Buganda akajiiko k'ettaka ne bwe kaba kamu bwe kati oyo aba mulabe waffe oluyimba lwaffe olwa Buganda lugamba bajjajjaffe abaatusooka baalwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo lino eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga kakati ne tugamba nti ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda kati n'osanga Ndawula ng'ali kooki okitegedde njagala kugamba n'osanga Ndawula ng'ali kooki atuuse kooki abagambe nti kino kitundu si kya Buganda era tukisazeeko nakuba n'ogupande gunene nnyo n'aguteeka awo nti eno ensalo ya Buganda ne kooki
gwomanyi kyekitegeeza ng'ogambye nti eno ensalo ya Buganda ne Uganda. Kuba kati bw'ogamba nti Kooki ne Buganda obaawudde ofaanana naffe nga tukedde awantu n'ogamba nti eno y'ensalo ya Buganda ne Uganda. Bw'oli musajja mukulu ebyatuuka ku Biafra obijjukira nga Biafra egambye nti yeekutudde ku Nigeria. Ebyatuuka e Darfur abantu gye bafiiridde obijjukira nga Darfur egamba yeekutudde ku Sudaani. Ebyatuuka ku Djibouti obijjukira nga Djibouti egamba nti yeekutudde ku Somalia n'ebire Somalia. Ensi bwe zimala okwegatta ebyafa biba bya ntalo. Survival is for the fittest. Ffe ng'Abaganda tetwagala kubeera mu Uganda. Era Mwami Museveni n'amala agamba nti emmundu azikwese ataddewo akalulu tukuba akalulu tusigale mu Uganda oba tugiveemu tukawangula n'ebitundu 99 ku buli 100. Nga mwagala kusigala mwekka. Iye kati ekyo kitegeeza ki? Abantu abafa e Ukraine olwaleero abafa e Ukraine bafa lwa kintu eki. Russia eyagala kuzzaawo Soviet Union ng'ate Ukraine yava mu Soviet Union. Kitegeeza ki? Omuntu akutula ekitundu kyonna ku nsi n'agamba nti kino nkisaze ng'ensi baamala ddo gigatta. Buganda baagikola dda ensalo zaayo we ziyita weewano nawali zimanyiddwa. Gwe n'ogisalako kano oba oyagala kutta bantu oba mutemu ye Stanley Endawula. Oyo mutemu musezi mulogo. Kaakati njagala tugende mpola. Stanley Endawula si ye Kabumbuli Sansa owokubiri. Lwaki toyogera ku Kabumbuli Sansa? Era mbaawula. Lwaki Stanley Endawula? Era mbaawula. Sansa Kabumbuli byasobola okukola mbimanyi ne Stanley Endawula byasobola okukola mbimanyi. Sansa Kabumbuli tomuwulirangako wantu wonna. Anti ono ye mwogezi wo Kamuswaga. Sansa kakati noze. Bw'aba mwogezi wo Kamuswaga. Obuzibu bwange buli bwe buti. Bw'onsanga muzigiti. Moses oba katugeze oyo sijja kwogera ku Moses. Moses aleka musajja musiraamu. Oyo Mukatuliki. Mukatuliki. Bw'onsanga muzigiti nga Moses yaguze Moses n'agula ettuuli ery'embizzi n'alikuwa kwezi olireete ku muzigiti. Nze sikuba Moses. Awo gwe aleese ettuuli y'embizzi gwe nkuba. Nyantoli ya influence nze. Simumanyi gwazze wano gwe nkuba. Era ekitukubye aba messenger ba messenger bamanye message kije batwala eri abantu. Zinensi kati mukuba Ndawula azeewa Kamuswaga obubaka. Kyogamba Ndawula byayogera bya Kamuswaga. Anti ye mwogezi bamalamu wa kiwandiiko tayogera bye batamuwadde. Baba Kamuswaga yakiwandiika n'akimuwa Mwami Kwezi. Mwami Kwezi olwokuba byabadde ayogera bibadde byenango bakituma byayogera lusoke. Mwami Kwezi olwokuba ebirevu byange olaba bikuze kati gotunula olaba embuzi. Sina kuyitako ombuzi. Ekibuuzo ky'omubuuziza bakibuuza mbuzi tebakibuuza muntu ng'ani. Kyogamba nti Ndawula ayogera bibye. Ate Kamuswaga entalo ze n'Obwakabaka bwa Buganda zitandise ku mulembe guno gwa Charles Peter Mayiga. Nga Charles Peter Mayiga ne Stanley Endawula balina ye Stanley Endawula alina embiibi ye ku Peter Mayiga ng'omuntu. Kati embiibi ye n'agisiga eri. Era kyova olaba nze ne bazanyo Peter Mayiga nti tayanukulanga Ndawula mu ebyo. Ate nga Peter Mayiga mu kwanukula yeekansa. Alinga ggwe. Toyinza kumwogerako kigambo n'atakwa naye tayanukula yakuba Ndawula igi. No, n'amuleka wali wabbali. Naye omuntu ne tugende Kooki nga yateekayo agavubuka gakawuula gakuba abantu ku mikolo gy'okwanjula nga bayimba ekitiibwa kya Buganda. Oyo Stanley Endawula. Waliyo nga babawuula bibego. Nabagamba okuba nze n'amagezi gange nkolaga poliisi ngimanyi. Nabagamba nti tugenda kuyimba ekitiibwa kya Buganda kuba n'embalala twakiyimba mu Ankole. Naye bakawuula kabatande bajje wano. Era nagenda n'abasirikale bange napangisa abasirikale 10 nga bonna bali muleeya. Naye mundu zaabwe nga mmotoka mweziri. N'emigo gyabwe ne tugenda nabo. Ninga nawe oli musajja muyeekera nnyo. Mbimanyi. Ne tugenda. Ne tutandika ekitiibwa kyaffe kya Buganda ne tulinda gakawuula era twali tukiyimbira bo baddayo mu mmotoka. Bajje nga bali well equipped. Aga basirikidde eyo. Ne tulinda gakawuula ga Stanley Endawula gajje gatukube. Tegalabikako. Baba kanti akakasajja ako kadibunyaako ako. Naye ntwale ozirwanidde ebbanga lyenkana ki? Kubanga buli mulundi ndi musajja wa ntalo. Obeera n'entalo. Nange ninganga Museveni.
Museveni musajja mulwanyi wa ntalo alabika we zitali tabeerawo. Nawe oli musajja mulwanyi wa ntalo. Andi nze binnuma bingi ate bino lwaki kwezi binnuma nti mbikoleredde kati nze olw'okuba mbadde victim ku ssaawa eno ku myaka gino nabadde njogera n'abantu nti nsoma n'abaana bange babiri, omu ali mu mwaka gwa 4 nze ndi mu gwa 3 omulala ali mu gusooka, ffena tusoma mateeka. Ekinsomesa bwe kityo nti taata wange yafiira mu lutalo ng'abantu babiri bakayanira bukulembeze, Mwami Museveni nga bakayana n'Obote. Era Mwami Museveni bwe yafuna entebe nze saafunamu. Naye nga taata wafudde. Nga taata wange afudde. Kati bwe ndaba omuntu aleeta olutalo olugenda okuviirako okufa kw'abantu, Stanley Ndawula tamanyi ekyo kyaleeta. Abantu b'ekkooki ba Betty Kabya babadde kuno kaffe nga bo bamanyi bakooki Baganda. Ekkooki tulinayo abantu baffe. Era Stanley Ndawula omulaba. Ekkooki talinayo following esinga ya Kabaka wa Buganda. Poliisi ye muyamba okukozesa ebyo. Kati omuntu aleeta entalo ezo nga zigenda kuvaamu okufa. Nze omuntu bw'ayogera ekigambo nga kijja kuvaamu ne bwe kuba kufa kwa muntu ogwo mutabukira. Ningulabye n'entalo pannange. Omanyi nti no entalo zireeta stress. Naye mwana atwewunye siina na pressure. Ningozirwana kufuna kuwona. Siina na sukaali. Kati kitegeeza bwe zinaggwawo ate nja kuba sikyalwana. Nenga zinaggwawo. Nandaba otandika mpya enkadde zigenda mpya ne ziyingirawo. Nina okubuulira abaana baffe naddala bano ba Moses bamanye Buganda eno okugaziwa okutuuka weeri gwali musaayi. Uganda eno okutuuka kati Museveni waali emyaka 8 abantu akakadde kalamba baafa. Omanyi kye bayita akakadde kalamba? Wali ogenzeeko Luweero n'olambula ku ntaana z'abafeezo n'olingiza mu ntanga ery'obuwanga 4,000. Nagendayo nga n'okubukuŋŋanya tebannabukuŋŋanya ne ŋŋendayo Luweero. Enseegula mirambo nga temuli gugwa. Ne bw'otuna mu buwanga obwo ng'olinamu emirambo gye 3. Buli ogitwako bw'oti ogamba nti oba oli ye jjajja wange, oba oli ye taata wange, oba ono ye baaba wange. Kati abantu bana batuzza mu ebyo. Ndawula n'akubuuza Sewanda gy'akola nga ndi mu Bwakabaka bwa Buganda. Sirina kyenkola mu Bwakabaka bwa Buganda. Ngenda gendayo ntuuse obubaka buno bulungi nnyo. Sirina buvunaanyizibwa bwonna mu Bwakabaka bwa Buganda. Era ngenda kumugamba nti essaawa yonna linda embooko za Sewanda gy'agenda kukuba embooko wanaakugwikiriza wonna. Kati ogenda kubuna na ssaawa eno mugambe jangu yanukule Sewanda. Mugambe bw'aba nyanukula amala kuwuliriza bye njogedde byonna. Kuba nze bw'ananyanukula era nja kumuddiza. Tojja muleka? Tewateekwa kubaawo ntalo wakati wa Buganda ne Kooki. Kooki kitundu kya Buganda. Kooki kitundu ky'Abakabaka bwa Buganda. Endagaano ezaaliwo zaatugattayo nga bw'olaba aba Buganda bwe twafuuka ekitundu kya Uganda. Abaakola endagaano batwakkaanya nazo batetwakkaanya nazo baatuteeka mu Uganda. Tetwagalamu tubonaaboneddemu naye mwe baatuteeka. Era okuva mu Uganda kati kitegeeza kuyiwa musaayi. Ne tukeera ku makya ne tulangirira nti Buganda kwekutulako kiba kitegeeza musaayi. Era kyekitadde amagye gano gonna golaba mu Buganda buli wamu waliwo amagye. Nagenda embalala wano mu kuba nga bajja okulamaga olwa 3 June. Nze nagenda embalala nga mu mwezi gwali gukyali gwa 25 nga abalamazi batambula. Ab'ekigezi twabasanga mbalala nga batambuza ku bigere. Bajja. Tuba tukomawo kuba naddanga 27 ne tubasanga nga bayingidde empigi. Eri yonna tebaaliko yadde ow'omuggo ogwo abagoberera. Bagenda otuuka empigi nga bakuuma magye. Nti gavumenti ya Uganda erwaleero eraga bannayuganda abalala nti ekitundu kya Buganda kiri so deadly nti okukibeeramu balina kukuuma bukuumi. Baba babakuuma traffic jam. Eri nga baali tebabakuuma. Anti twali mmotoka nnyingi. Lwaki balina bagayidinga emmotoka ziteene. Kubanga agayidinga traffic abawa poliisi. Kwate emmotoka ya poliisi aba traffic bakwata aba traffic teekako bamikono myeru bakwate pikipiki zaabwe bagayidinga traffic abantu batambule naye si magye UPDF. Wano mu Buganda kati wano musiwe tuli Kampala Metropolitan eno buli round about waliwo abamitale police red top buli kilomita 2
waliwo abitale poliisi aba timwe muyine fujjo ebyobufuzi byonna bitandikira wano mu Buganda mwe mwagala okuba emigo mwe mwagala okuba entaana z'abantu lwaki tebatuviira mwe mwagala okusimulayo obuwanga bw'abantu mu bukube kwaba abatuterako abamagye tulina gwe twayita gye wano wana nti wali ekitebe kyabukulembeze bwe bakijjawo twakibagana nti bakitwala Museveni lwaki tatwale lwakitula ettaka alina ddene nnyo alina sukameruzi ezisuka 50 akitwale lwakitula ateeke eyo gavumenti ya Uganda ebeere eyo olawo batunaamunonayo bwe mutume mwagamba Obote ajje gavumenti ye ku ttaka lya Buganda ne mutuleetera ebizibu yakola kyewaabwe akokolo n'amalaalo g'Obote bw'ogatula bwoti n'enkwale esula mu nsiko enkwale esula mu nsiko teyeegomba kusula mu malaalo g'Obote naye kirungi yali mwoyo gwa ggwanga naye nga yali pulezidenti yali mwoyo gwa ggwanga n'atufuga n'atujojobya naye n'oyo naye mu kiseera ekituufu tetwamugana buganye kuyita luweera awo tujja kgenda akokolo tuzikula Obote oyo tumukoleko ebikolobero mu kiseera ekituufu gavumenti welitukkiririza entalo olizikomyawa Sewanda nkugambye mu kiseera ekituufu gwate iyo bwe baligisimula naawe ne bakukolako emikolo kati nze nga banvunaana ki bingi byokoze yogerayo kimu anti nawe bajja kuvunaana nga banvunaana ki okusimula obuwanga Obote kye tumuvunaana ekisinga okuba ekikulu ennyo omuzungu bwe yali atuwa obwetwaze yatukwasa ensi eno nga buli kitundu kyetwala nga tulina sisitimu ng'eya Bungereza nga tujja kuba na prime minister nga kabaka ye president nga bafuzi ab'ensikirano bajja kutambuza obukulembeze obwo bwa president mu bbo nga butambula twalina ensi 15 ezeegatta okukola mu Uganda nga tukibaze nti 15 oba 10 emirundi egyo buli kitundu kyali bade kimaze okufuna you president nga yakulembera nga buli rotation kyali bade kimaze emirundi ebiri nga nkugamba nga buli kitundu kimaze okuba buli mukulembeza ajja toyinza kumugana kulaakulanya beewaabwe okitegedde nga bakulaakulanyiza ebitundu byabwe Obote n'akeera ku makya mu mululugwe Obote atasobola kufuuka president singa si bwakabaka bwa Buganda Sir Edward Muteesa ne beekwata ne bawa Obote obululu bwabwe n'afuuka prime minister mu myaka egitaawera 2 naddira okimanyi nti Sir Edward Entebbe bagenda okuba olubiri nga bamugoba dda mu State House Entebbe nga yakomawo dati nga basalako amazzi n'amasannyalaze ng'obukulembeze omanya abantu banenya nnyo kabaka era abasinga wano naddala ab'ebibiina aba DP abaali balwanira ekyobwakatikkiro Emmengo banenya nnyo Sir Edward Muteesa yali yakoze sobi naye nga Sir Edward Muteesa ekiteeso kye bayita Lwasa Mayinja kigenda okuyisibwa ye yali Last Resort nga kabaka bamugobye kuba president Obote abututte amaze n'okukyusa ssemateeka ayina ne ssemateeka gwasoose wankaga mu 6 ono wankaga mu 7 yakolebwa Chusi Godfrey Konga binaayisa oyo bamukola nga bamaze goba kabaka naye oli bamukola najjawo obuyinza n'abutwala ye n'abuwamba ne baagala okulwana kakati omusajja omubi bw'atyo gwe bajja mu ssamba y'ebikajjo ne bamufuula president mu kifo ky'okulaakulanya ensi ye naddira bamufudde president n'ayagala okulya ensi yaabwe kyetuvunaana Museveni Museveni yalina abantu bangi nnyo abaali basobola okumulwanirira naye bali abeewaabwe Obote baali bamutuumye n'erinnya nga bamuyita Nyamulunga ke kamu ku bunyonyi obusinga okuba obw'ettendo obw'ekitiibwa mu basajja ab'enemmanga era bakatendereza okugamba nga baga nti oli mulungi nga nawuliranga Obote Nyamulunga nga zesibika kabanga kayimba nga kamutendereza kali kanyonyi kalungi bakaagala kalinga ngeno bwolaba ennyonyi muzinga era nga Obote buli mwaka wabangawo emisinde gyagendanga luddawa banankole banne banyarwanda banne bakiba kyabaliyo Museveni ne bamugoba najje waffe Luweero ne tumwaniriza ne tutta abantu waffe akakadde kalamba nze ayogera nawe nafiirwa banna Museveni najja mu buyinza Buganda gyasinze okubonyaabonya anti abanenya kumutereka n'okumuliisa emmere sono Obote kye yali atunenya okumuyamba okufuna lwaki temuyamba Baganda bannammwe kati tutegedde ensonga lwaki kati ffe tufiira ku Kyagulanyi tetujja kuwuliriza mulala yenna ayogera era kyova olaba n'empuuga olwajjayo omutwe gwe ng'alwana ne Kyagulanyi tokubye ku mutwe mukubye kutta obuyinza mwami Kwezi Kyamuwendo alina obuyinza aba n'obugagga alina obugagga abana byonna bagamba nti byeyuna mugagga ettooke ddene muki mu ggwatiro gye ligenda bw'oba ng'oli mugagga gw'ojja ogende ku byalo nagendako mu nseke eyo
ng'abaayo tebalima matooke motoka ziga jambala nga zijja ne zibaguza amatooke kubanga ettaka lyafa terikyakola. Omusajja mugagga najja n'agula ettaka. Musajja ali omwo wa Ssaabasajja Kabaka Emmengo n'agula akataka ke yiika ziri ezi n'akasimbako ebitooke. Abaagamba nti ebitooke tebidda buli Christmas ne Easter yabaguza emmere. Ekyo kitegeeza bw'oba mugagga buli kimu kikweyuna. Ate obugagga bugenda wali buyinza. Atalina buyinza taba na bugagga. Kati ffe amaanyi gaffe gonna tugatadde mu kulwanirira bugagga. Kyagulanyi gwe mwagala okw'obuyinza naye bw'omutunuulira akulemberani. Naye ng'ayogera nti Kyagulanyi akulemberani bw'omuteeka ku minzaani eno n'okuŋŋaanya baye 10 n'obateeka ku minzaani eno kale kaminzaani kafe okajjukira zamulidde n'okuŋŋaanya baye 10 n'obassa eno ng'eno waliyo Kyagulanyi ayimiridde ku minzaani teyeenyeenya azitowa minzaani teyeenyeenya eno teyeenyeenya naye ono ayogera ng'atudde eri. Waliwo mwannyinaze yafuna n'omulimu mu ofiisi ya pulezidenti n'afuna omulimu gwa buyigirize bw'atalina. Ojja mumanya gwe kanjogere bijja kumanya ng'omulimu gwa buyigirize bw'atakola ki bw'atalina n'agufuna mu ofiisi ya pulezidenti lwa nsonga egi yali muwagizi wa Kyagulanyi. Nemuweesa omulimu n'afuuka advisor wa pulezidenti ate n'akeera ku makya n'agamba nti mwakubye bubi mwali mukubye ku mutwe. Naye nga singa teyali Kyagulanyi eno teyalifunyeyo mulimu. Eno teyalifunyeyo mulimu. Kati nze nina kyendowooza era kyemmanyi nti obukulembeze Katonda yabugaba. Kituufu ekyo. Katonda yagaba obukulembeze. Kwezi Sewanda gy'olwanye n'obukulembeze nange nwanye n'obukulembeze. Kyagulanyi wajjidde mu byobufuzi abadde amanyi kimu music. Era kyekyo Bobi Wine yajja mu byobufuzi ne tufuna Kyagulanyi ng'amanyi bya music. Era ffe nange yo mu music tumukubira ki saluti tugamba nti aya basi sebo president najja atusanga mu byobufuzi nga ffe tuli bakafulu mu bitaputa kufana kuwona tulimazeemu ebbanga obuyigirize tulina bwa diguli ye yajja na diploma ate ya music obuyigirize tulina bwa diguli tulina buli kimu naye nga Katonda tatuteekanga kwoki mukisa gwe. Kyagulanyi Mukama Katonda n'amuwa omukisa. Ekyo tuteeka kukkiriza nti Kyagulanyi yalina omukisa. Oba Sewanda gy'osinga Kyagulanyi obukulu ebyo tebiriiwo tebibala. Oba Sewanda gy'olina eddiguli 2 nga Kyagulanyi yakafuna emu ebyo tebikola. Ekikulu kiki feva ey'obukulembeze Katonda abuwaddaani. Wajjukira Musa nti kyali kisajja ekibibibi naye Katonda n'alagira oli nti genda okifukeko amafuta era olwamala okiyiwako amafuta tekyakulembera baana ba Isirayiri paka nga kimazeewo. Ojjukira omusajja gwe bayita Dawudi teyali mulunzi wa nte ate Samwiri si yakuba Goliath ejjinja ate Yusufu Sekalootera bamusuula ne mu kinnya ensolo zimulye ne baga nti ate nedda katumugjeyo ne bamuteeka wano ne baga nti ate nedda katumuguze waakiri abantu bamutwale ne baddira engoye ze ne baziyuzaayuza ne bazisiga ku musaayi gw'endiga ne bayita taata waabwe nti endiga yakoze eki ensolo zamukoze n'agenda eri n'eri gye yatuuka bw'atuukayo era eri bw'atuukayo ate mukoomukulu n'amwegomba ekisa kimuliko naye nga Katonda ategeka destination yalina gy'amutwala mukoomukulu n'amwegomba bw'amwegomba ate ono n'agaana ne bamuyingiza ekkomera n'ayingira mu kkomera n'aloota ekirooto n'akivvuunula omusajja n'amugamba nti omusajja yaloota ekirooto kuba Yusufu si yaloota ekirooto omusajja yaloota ekirooto kabaka si kabaka omusajja yasooka okuloota ekirooto nga bali mu kkomera ne Yusufu n'amugamba nti bajja kukuta ogende olye ne kabaka era oweereze kabaka naye bw'otuukangayo nange onzijukiranga. Omulala n'amugamba nti gwe ekyo kyewaloose bagenda kukwata bakutemeko omutwe. Era bwakyenkya ebirooto byombi nga bwe yabibavuunudde ne bikola ki ne bibeerawo. Ono omusajja bw'agenda eri yamala emyaka 15 nga yeerabidde nti Yusufu ye yamuwa ekirooto n'amugamba nti bw'otuuka nga baka kukola ki onzijukiranga. Yamala emyaka 10 nga tayogerangako na kabaka nti omusajja yaŋŋamba ssebo mulabe wapi 15 laba kabaka bw'aloota ebirooto naye ng'omusajja ali wa kabaka gwe bavuunulira ekirooto. Kabaka n'aloota ekirooto kabaka n'ayita buli mufumu buli mumanyi wa birooto buli muvuunuzi ng'omusajja bw'ali awulira bw'ati ne bavuunula ebirooto ne bibalema nga bamaze okuggwa omusajja Ssaabasajja
mukomera waliyo omusajja vunula ebirooto lwe wansibirayo twaloota ebirooto abantu babiri n'abivunula ne bituukirira nagamba tolimba ijali sebo neerabira emyaka 11 Yusufu ne bamuleeta ayimire mu maaso ga kabaka avunule ebirooto naye nga kalunzi kandiga kalenza akatalina bakamanyi kasibe kali mu kkomera mu society nga teboyogera ku Yusufu tewali ayinza kukkiriza tewali amanyi Yusufu kabaka bwamala okuloota ekirooto Yusufu n'amugamba ni mukama wange mukama katonda wange agamba tugenda kuba n'ekiseera ekyekyengera kya myaka 7 bwe kinaamala okuggwako tuddirirwe enjala ya myaka 7 n'olwekyo teekateeka mu kiseera ekyekyengera abantu batizimba amaterekero abantu batereke emmere kabaka n'agamba nti omusajja asobodde kabaka tamanyi nakumanya oba bavunula ono bituufu wabula akkiririza kwoli omukibe amugamba nti omusajja yanzivunula ekirooto nekikola ki nebituukirira amugamba nti ate mukama wange gwomanya ebirooto nze kati siinayo omuntu mulala yenna bwe nyinza kulonda ayinza kukola mulimu gwogambye omulimu ngukuwadde aba omusajja bw'ava mu kkomera n'afuuka katikkiro n'akulira abaamusiba abaamutunda bo bamanyi baamutunda neewaabwe enjala yagwa ne bajja eno nga tebamanyi nakumanya nti gwe baatunda ye kabaka kati wali yakulira ebyendya byonna n'abatega n'ekikompe n'abakwata n'abasiba ne bamala nga tebamutegedde kati bw'otunuulira Kyagulanyi ng'ezo sitole mutwe gwo tozitaddeemu obaako ekikyamu mwana gwe Kyagulanyi mutunuulire ng'akyali Bobi Wine olabe bw'atuuse wano kati bw'oba oyogera Luganda ng'ekisooka omanyi nti alina obuyinza yaba n'obugagga ate aba n'obugagga byonna gwe byeyuna kati gwe n'oyogera kubanga bakuwa obwa RCC n'ovuma Kyagulanyi kubanga bakuwa obwa RDC n'ovuma Kyagulanyi kubanga bakuwa obwa minisita weerabira ekintu ekintu kimu akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige nakugamba luli nga twogera nti Sebirumbi yabuuka ne balwa Kasiisi ne batta abayeekera olwavayo ne bajja wano bebaba ligo notice namba 1 neeyita abayeekera ne basonyiwa abaali babayiga ne bakola ki ne basaako omusango Sebirumbi omu ku 27 abaawanikibwa lwa Kasiisi baamuwanika luno lwoya lwa Munyindo fe tuba twogera ku Kyagulanyi twogera ku lwoya lwa Munyindo olwejja wekka luli kye wava ombuuza ekibuuzo ndi kati Nyanzi bw'abadde wano n'eryatsi Lukwago wogira kaani nembikuddiramu mu ngeri ya kikolosoofa nti Lukwago kojja wange nenkugamba ndi Nyanzi muganda wange nenkugamba ndi Nsereko muganda wange nenkugamba bwonna obadde obumpadde naye ssebo nzi nga ze sentamu gw'olowooza kwabo basatu nsinga kufunirawa mu Nyanzi kati ekyo ekibuuzo lwaki wali okimbuuza anti nali nkikubuuza abantu bategeere nti nno oli musajja mugezi nze sentamu Nyanzi ye baaba wange wadde waliwo kojja wange wali golooza mba nsinga kufunira wanga omuganda oyo asinga kojja kuba Nyanzi bw'agaana okumpa ng'afuuse road mayor eŋŋumi etokota naye Eryasi Lukwago kojja wange ate eŋŋumi etokota ate bwe ntuuka ali nfukamira bafukamizi baaba munnange baaba kojja bakanya kolima bwanaakolima ate olwo nange ntya kojjaawo bwakolimira sebo oyinza okutsiraana ebikolimo by'enkoko tebitakamunyi tutambule ne Nyanzi nze muganda wange okuva kwezireka kutwesiba kweddira Mbogo kakati ate nno kankubulire kino afumbe wange wa Mbogo kati ate oloba muganda waffe anti kakati ate oloba muganda waffe anti Nyanzi mukoddomi wange tuboyogera totwesibaako nnyo twasoma ffenna twasulanga ffenna ekyo kyekinzi naye era awo otonsinga nga tuli wa Nyanzi wali naye nange ekitokota ekikonde Nyanzi nga ntuuseyo nanzigalira nange ekitokota ate oyinza kuba mukoddomi waaba tuvaayo ate netukwata mwanyinammwe mukomyawe wamwe nokutanza omukazi omulungi azikayo ewaabwe omukazi omulungi mukomye olabo banaasulawo n'enkya nebannanga b'Embogo mubadde bw'oba oyagala okumanya nti mukazi we eri abamwegomba bangi weefiise oba mugobe okuva olwaleero mwanyinammwe yakola kinene nnyo akalulu kange okawa Kyagulanyi ate era mwannyinaffe akola kinene nnyo okubaawo gw'okubaawo
n'akuvaako kati n'akatonda yakakamula n'amala akuvaako kati ntumugabire omusajja omulala Kwezi oyinza okulema okulya ekyeggulo enkya n'abakumeggutiro tebakulabako yadde abakwezi media tebasobola kulaba nga wenosowotosooti wenotogalimaama nfukamidde nange mbegayidde munziriza omukazi sebo kati tukyemu ekitiibwa esebo kakati bw'oba owagira embe ku Nyanzi afuuke road mayor ku Nyanzi awo tulyoke tumubanje betumubanyanga naffe kyetuwala tukimanyi kati tunulamu kati Kwezi ogenda kuba mu bintu Nyanzi road mayor Senta Sewandagi mbaka wa parliament. Yes. Yeah. Semaganda mbaka wa parliament. Meya we Rubaga. Juma Waswa. Meya we Kawempe. Chovola nagambye sijja kwesimba. Kati ononya ki mbyo kwesimba. Sisobola. Bwe navange wo ku parliament mpitira Kawempe. Bwe nve Kawempe nga nzija wano. Nga mwanyinaza wotu kavera nzira yo kajjo. Baba ofunanga omukazi omulalo kigwako. Abembogo tebabagattika. Abembogo bamanyi okufa. Abana bafutumanyi bateekamu ebirungo. Ine Sewandagi we wanyinyu. Kakati nga okyatende ekirungo. Omwana gwe batuuza. Nga okyatende ekirungo. Ne baba wadiguli amanya nti Kwezi mwami wange era mubuuza afukamidde. Nebe bakuza batyo alowooza nti okufukamira kibonerezo amazima matuufu nembigamba nabana ku university Buganda okufukamira is a sign of respect. That's why n'abasajja buli muntu yenna akusinga kusiku abakazi bokka fe maama wange omukazi ow'enkima mubuuza nfukamidde bwe ninga n'abaana n'abajjukulu nfukamira wansi ekyo kitegeka si kibonerezo. It is a sign of respect. Kakati ng'okyali ku ebyo Museveni yabalangidde mwamuba akalulu kakakadde kalamba n'agamba nti bwe muba muwakana mumutwale mu kkooti afafagane nammwe akalulu mwaka bbira wanze nali bukuya gye nalondera ntera nnyo okubeera mu Kampala era ekyaŋŋaana okutambuza kati ebigere mu Kampala kintu ekimu nasanga olumu ababbi awo ku Nakivubo Muse ng'okutte ensawo yo ne banyakulako omusajja akasimu kati abakanyakudde ne batandika okudduka emisinde babiri gwe bakanyakuddeko n'abagoberere mabega kati abagoberere mabega kazi ababbi tebali babiri emabega weri ababbi abalala abajja bamutunuulira bo bajja bakuba nduulu ng'ono gwe babbi akasimu agamba omubbi wuuyo nga nabano bagamba omubbi wuuyo musajja watu gwe babbyako akasimu nga gwe bagamba nti ye mubbi nga naye agamba nti abanzibyeko akasimu badduse naye nga nali nabalabye ogwe ebiseera ebisinga obungi wano mu kibuga Kampala omubbi akubira abantu abatamubbye enduulu okubuzaabuza ensi omubbi wuuyo naye nga yeye muki ye mubbi akati Sewandagi oli mukazi musajja gwe ebintu ebimu byewuunya era neewuunyiza nawe Kwezi okungamba ngenda kudda ku ebyo mbyogereko kubanga mwami Museveni era njagala gamba bannange betu kakaalukana mu byobufuzi nti tukomye okutambulira ku ntoli za Nakyemalira yateekwa okutambulira ku bunkenke nga ffe tumutambulizaako anti abawa ssente n'abagula kyekizibu. Mwami Museveni bwe yayogedde ebigambo bye bw'obanga eggwanga lyo likuluma ngeri gye natandikidde wafiirwa abantu bo wakola bino wakola biri ng'ate waali agadde okulaba Uganda ng'etweyagaza ng'Omunyarwanda Omukiga n'Omukyoli n'Omuganda nga batuula ku mmeeza ng'eno nga beemanyi nga bannayuganda ng'ekyobunyarwanda ekyobukiga ekyobukyoli ekyobuganda si nsonga gye bali ekyo kyalibadde kitusanyusa. Mwami Museveni yasanga ensi eno ng'eri kitole okumanya yasanga ensi eno ng'eri kitole Higiro Semajjege wa ggwanga ki? Higiro Semajjege simanyi musajja Munnarwanda yali akola Mmengo nga mwogezi wa lukiiko lwa Buganda Museveni wajjira Abuganda terina nsalo na Rwanda. Mwami Museveni we yajjira ng'Abannarwanda abali e Buganda basinga Abannarwanda abali e Rwanda obungi. Kituufu. Masaka nange ejjudde Banyarwanda. Mu Buganda kyekitundu kyokka Abannarwanda gye batabagobanga lwakasiisa ebimu ku byali bimuvunaanibwa yadumira ekitta bantu embalala. Ne gabagoba Abanyarwanda. Butereevu ente zaabwe buuza Abanyarwanda goba olina Omunyarwanda gwomanyi mubuuze. Baabagoba ente zaabwe ne bazirya abamu ne babatta nga babaagala mu nkambi e Nakivale. Katonda wange. Mu Buganda Abanyarwanda tebaira mu nkambi. Naye emyaka n'egya Mwami Museveni gireese olutalo wakati w'Abaganda n'Abannarwanda oyinza okulooza nti omu yatta maama wa munne. Kiki?
era oyinza okulowooza nti ekita abantu ekyali e Rwanda Abaganda bwe bakitwalayo. Kakati oyo ye Mwami Museveni ye buli kiseera anoonyayo diversion, anoonyayo ebitujja ku mulamwa ffe tutambulire ku bibye. Kakati njagala ojjukire Mwami Museveni alina kye yanzijukiza era ekyaneraliikiriza ku ggwanga. Mwami Museveni yatugamba nga bajjawo age limit, term limit. Yatugamba nti ekyamazima mu 2025 toyinza kukulembera temufaayo kubanga wasigaddewo kasiringi akalala ak'emyaka. Omuntu asobola kukulembera banne ng'awezezza emyaka 7 mu emeka, kubanga omuntu owereza emyaka 7 mu 5 ekyamazima oba owusse n'obwongo bwo buba tebukyasobola kukola mirimu gya pulezidenti. Kati ebigambo ebyo bwe nabijjukidde ne ndaba pulezidenti ng'ayogera n'agamba Kyagulanyi bw'oba oyagala ntwala mu kooti nga nti Mwami Museveni yali mutuufu. Museveni tasobola na kujjukira katakyajjukira nti mu ssemateeka wa Uganda pulezidenti tawawaabirwa. Takyakitegeera emyaka giri 75 abula musajja gwe emyaka 75 takyategeera nti pulezidenti w'eggwanga tawawaabirwa. Kati yakabagamba mugende yabagambye bamuwawaabire. Kati mubuuze ekibuuzo kubanga ye yagambye nti baamubba obululu bwe akakadde kamu. Lwaki ye si yawaaba n'awaabira ababbi n'aleeta obujulizi? Kakati Mwami Kwezi pikipiki yange baagibba nga ngamba eyabba pikipiki yange nti genda ompawaabire. Eyabba pikipiki yange yaba mpawaabira. Genda ompawaabire oba soogedde mazima nti wanze? Ndigenda ompawaabire. Nze nze tukukuwabira yabba pikipiki yange. Naye Mwami Kwezi nze njagala kukkiriza Mwami Museveni ekigambo kyekoza kyali kinamu naye omuntu w'emyaka 75 ddala batakyayina mbavu zikulembera ggwanga. Kyova olaba mu Church of Uganda omulabirizi bwaweza emyaka 65 ng'awummula ng'akyali n'amaanyi n'obuwongo obubuulira enjiri. Kati abasigadde freelance bamuyita buyisi genda kubuulira njiri bintu bya nakati naye nga takyalina buvunaanyizibwa obumutawaanya omutwe. Naye Museveni akyajjukira nti bannayuganda bamanyi nti waliwo omubbi w'obululu ne Supreme Court gwe yawa mu nsala yaayo n'ekakasa nti mubbi yabba akalulu naye neegamba nti ebyali mu kalulu obubbi obwali mu kalulu nga tebumala kusazisaamu byava mu kulonda. Yategeera atya nti tebumala kusazisaamu biva mu kulonda obubbi buba bubbi. Anti era ekibuuzo ffe twakibabooza nti singa obunyonyi 10 bugwa mu kisaawe neetaaga mayinja mmeka okubugobamu? Era weetaaga 10 mayinja 10 kati naawe osaze ng'abalamuzi bali. So kwegamba Mwami Museveni asaana amanyi. Naye olunaku olumu naliko ku page emu ku Facebook okwo naye ng'erina moto yaayo ng'egamba nti teri kuzikiza. Teri kuzikiza. Nze ebigambo bya Mwami Museveni bye yayogedde byandaze nti omuliro Kyagulanyi akazito Kyagulanyi katadde ku Mwami Museveni kamutuuse. Akalulu Mwami Museveni Abaganda abantu ke bamukuba mu Bwakabaka bwa Buganda no bakawa Nuupu kaluma Museveni. Kamuluma nnyo. Kaluma Museveni. Museveni nkakasa obulungi ne bwe yeebaka bw'ati alogoota na Kyagulanyi ne Nuupu. Era nze ng'amanyi ebyemyoyo manyi obuzibu kati Janet Kataha Museveni bw'alimu nga Museveni yeebase tayagala Museveni yeebake. Ate lwaki? Anti olugwawo bw'ati alaba Kyagulanyi ng'abba obululu bwe. Alaba Kyagulanyi. Era nze gyebagamba nti omanyi bano ba Moses bagamba ennaku zino nti bw'olinnya tojjaako kigere. Ali nze njagala kugamba Kyagulanyi tozikiza. Naye ate kati ekizibu kya Kyagulanyi ababaka be bonna NRM baguze ebawadde ssente bamulyamu ente omusajja sitwaga gisigadde muwogo. Anti kati gemanyi genkugamba Kyagulanyi gateeka okuteekawo ku kalulu akaddako 2026 ng'ojja Buzinansa municipality ng'awanika omukono gwe ngitsebo bulijjo obadde oli luddawa ng'agamba nti abamulinako obujulizi muveeyo nga Sewanda jjajja ne Wakayima yabulira wayibanna nga Sewanda jaleeta omukono nti sebo yali activist waffe naye bwe yabatika eggaati mu kamwa nga takyasobola kwasama kwogera ng'ataa kutya okumulaba ng'agaaya yali akoze bw'ati. Anti omuteekamu akaziŋŋoonyo mu kamwa n'omanyi kyagaayizza ate okasonse kayootya. Kati abo bonna amaanyi nakugamba nti Kyagulanyi bw'anaaba n'ababaka 40 nga bakendeddeko ku 19
n'aba n'abaka 40 naye nga bonna abatuliddemu olukwe bagudde ajja kuba awangudde obeera n'abatono naye bw'anaabera n'ababaka abapya 9 nga nabana batuliddemu olukwe bawangudde ba Bedi Bwanika bane nawulira Museveni ng'ayisa mu Bedi Bwanika eggali naye Bedi Bwanika alabuza Museveni yeesigika Museveni olaba ava mu Baganda abamuyirawo omubiri ne bateekawo omusaayi ne batta abantu baabwe omusajja okimanyi gwe nti omusajja Nadduli ne yali yamuzimbira ennyumba yali mpiira bigayirwe kiki ate n'abaana bampiira bigayirwe ne bajja ennyumba Nadduli ne bagimuggyako kati eno gyali mwani yagize naye nga Nadduli amaanyi geesa mu kalulu ka Museveni kubanga Nadduli teyali kubano bakuba mudumo gwokka teyali kubano baali bakumututu bokka naye ate yagendanga ne mu maanyi amala mwami Museveni awuta nga yanoga jjuuju abo tuteekewo abo tufumbewo ekijjulo mwami Museveni watuweeyo ekigali mwami Museveni wantuweewo kino mwami Museveni awo tukuuteko kino tulabe nga n'abakulu bakola ki basituka era abakulu ne basituka kubanga bakulu kye bava basitukera ne babeera ne Museveni be bamuyambye okutufutubbalako abantu baffe mwe bakwezi mwagenda mu kanisa ne mugenda mu mizigiti ne mugenda mu ebyammwe ne musuula kakati munnange banaabo bwenige ne munnange omwana yatusuula naye sebo bali kutujjayo ne balyoka bamutambulizaawo kati olaba Museveni ayisa muffe eggaali n'ayisa mu Bwakabaka bwane gaali n'osanga ekooki ayinayo Stanley Ndawula oyo ali eyatuzoganya n'ogenda ebugerere yaleeta n'omubbi ebugerere yateekayo ebugerere yateekayo omubbi ebugerere yateekayo omubbi Kimeze bamujja no namukomera bamujja namukomera simanyi kati oba yabulira wani Kimeze naye nalaba ennyumba yo yazikira ne Musa n'ateeka ebugerere n'agenda ebululi n'ajjayo omwogeza butamanya namukyoli bwalagawa n'amuleeta bazoganya Obwakabaka bwa Buganda kati n'atakomaawo ye yalondako Jange Tamale mirundi n'amwamanya gatuzoganya ye yalonda Saamu Mayanja atufutubaddeko yalonda bano barasisi bawuli abatumanyire entakira yabalonda bonna nabatekawo kakati gwa Bedi Bwanika ogende unanga Museveni yamuyisize Museveni akulabisa ate nakuyisa n'ekirevu kyonna nekireeta ebizibu kangende nkisaleko leka tukumina wano sho nedda tukyagenda mu maaso abantu bakyawomerwa naawe ate nga gwe ngambye nti ekirevu kireese ebizibu kiraza mumwa ekyabwanika okimanyi nti yali nakyo era lwakyogera ku kirevu kugamba awali omugenge tofunyirawo ate balufunyirawo so tugikomyawo nedda sebo tukyagenda mu maaso kakati mbadde tukyamaliriza ne President Museveni ye yabadde tamanyi nti nno Kyagulanyi talina buyinza bumutwala mu kooti nga president emyaka 75 ye yakyogera mwami Museveni kati ebimu takyabijjukira era yeerabira bamujjukati bayinza okuba bamujjukiza ate bakiwanuka kirwa babadde awo president kyogedde kikyamu president awawaabirwa bamujjukira bakimugambye takyajjukira nakujjukira nti bwe twatwala omusango mu kooti kaadawe Owinyiddolo ye yatugobesa omusango gwaffe mu kooti ntukutwala mu kooti y'abantu etannaba kugukola ki etannaba kugusala naye gwe basajja mivule kwali oba taliiko kwezi nina ebintu byenjagala okubuuza kubanga osobola okunkolera ku bantu abo obulungi nempulira nga nsiimye basajja mivule kwali nalabyayiwa tomato sauce kati kola bwoti kwezi oli musajja mukulu omanyi mukazi w'abasajja mivule omanyi mutabani w'abasajja mivule omanyi basajja mivule gyasula mbadde njagala okukola okunoonyereza okunyanga nakukola bw'onoomanya mukazi w'abasajja mivule omanyi okimanyi basajja mivule oyo alina PhD mu theology vaawo musajja wamaanyi nnyo bw'atyo okimanyi nti alina PhD mu theology mbadde sikimanyi gw'omulaba nga afuka kati looza lwaki yeeyisa bw'atyo basajja mivule ekimutawaanya kintu kitono nnyo ataddeyo eka asamire yagenda n'asoma eddiini ate n'addayo eka n'asanga abaali bakoze lubaale waabwe naye n'amuvuluga kati ng'eno eddiini emaze omupunguula giyina mu PhD kati ate n'agenda mu byabanne kati obwongo yavaako yaviirako ddala yavaako tomulabye agani mwana omusajja yagamba akagambo kyamwagala nnyo Mayinja yagamba nti nsaasira abamala obudde nga bavuma abatabaanukula basajja mivuyo amaze ebbanga ng'avuma Kyagulanyi n'Ekyagulanyi taddangamu basajja mivuyo yadde ekigambo atamuddemu amwagazaaki
yakolanga go bwakuba oli contempt card waliwo yakuyisamu eggaali wano n'omutula butulizi vote kati mudde muki naye basajja mivule nze kasita nkulaba tamanyanga nako kasita nkulaba nga tuli ku level yange sikuddamu nina mwanyina w'abasajja mivule bamuyita Kiwalabye gwe nazze ne muweereza akameseji ne mubuuza ti naye basajja mivule ono kwali oba taliiko nati nange kyenkubuuziza n'agamba nti basajja mivule lubaale waffe gwe yayokya ajja mubonyaabonya paka yavaako dda era kwegamba bw'omuleeta ku debate ng'eno nga ndi ku Megatron ndi ne ku Kwezi Media n'ogamba abantu twogere ku basajja mivule oba onkoze bubi akati abantu badde tebamanyi nti yavaako kati tobabuulidde baani abatamanyi abantu tebamanyi mpozi kye babadde tebamanyi nti ayina PhD mu theology ne lwaki tebamwawula n'afuuka Reverend PhD ennamba gwe gimanyi mu theology kyeyogera yaviirako nga tannagimaliriza yagimala Dokita Mulambo oyo ye mu theology n'avaako kati bino biraba era tomunenya bw'oba n'engeri yonna gy'oyinza omusabire gamesa omusajja mukristaayi musabire bw'oba oyina wa paasa gy'osobola okukima amazzi jangu nago ng'osooba ogamuyiwe ku mutwe osanga binaagenda era nsaasira Museveni era yamulonda nti naye mukozi wa State House akola ki namulabako ng'alina akamundu nga bakamuwadde kati olaba omuntu eyavaako nga basajja mivule n'ogenda omuwe emundu oba tuletedde abantu obuzibu tamanyi na kugikuba namulaba juza agira tomato sauce mbwagegenya kwegamba mwana yongerako tomato sauce yongera kakulukute abebweru mundaba ningamba ono kwali tayinza kubaako naawe kati ekiwundu kibaako tomato sauce nga noli bwafukirira tomato sauce kati katologo kuba musaayi katoloba okumanya yavaako bwatunulya tomato sauce yala aguyita musaayi kubanga ne tuba tuzanya comedy nga tuzanya comedy waffe bwe tuyiwa tomato sauce awantu tulage nti kiwundu tetubuulira bali mu audience yaffe nti tomato sauce era ne bwe tunaamuteekamu tumukwekamu no munda mu mpale n'akacupa ne tukateekamu ngaba nakatemba kati gwe n'oba n'akaswikiko ng'onyiga eno mu mugongo banga yeetakula n'onyiga ne kapika wano kati bwe kapika wano eri natulukuka abantu balabanga omusaayi gukola ki naye kati omuntu atakyalina n'amagezi ng'ekyo ebyo bikolebwa baana ba P1 na P2 bebazanya akazanyaako kati yiwako tomato sauce nga nsanyuka ki numanya omusajja omuyigirize bw'atyo gwolabika tomanyi basajja mivule mumanyi basajja mivule bamuzaala wali omanyi mubalutalo Lubosa wonna bw'oba ogenda ku Gayaza Road bayitawo Magere iwane Magere Magere ngewa Bobi Wine ewa Bobi Wine yes naye nga tonatuuka ku kirawa Bobi Wine waliwo wali buhamps yambukirawo waliwo ennyumba eyakalina nga kalina ya baati awo mu balutalo Lubosa we bazaala basajja mivule Lutalo Bosone yali era basajja mivule luli atanavaako bulungi we yakoleranga kaboozi yali akyaliko kati n'ayingira mu lutalo awo okulwana ye muzzukulu waawo naye ng'alwana ng'omu ku bannannyini ttaka abaawo naye ng'ate yalina gabana mugabo gwa kiki gwa kitaawe kubanga mu ttaka we baba bagabana abazeeyi be basooka okugabana mu abato mugabana ku mugabo gwaki naye ng'ali awo yalina omuwala we simanyi ng'akola mu State House nga gwaleese n'ayogera ebigambo ebitali awo naye baaba kati awo yava byabasajja mivule n'aviirako ddala Katonda wange kati amanyi n'obwavu buno kibi ne musajja ayina Fresiani ayina ente zivaamu amata biki yaziraga n'alaga sente zafuna n'atulaga n'embwa German Shepherd ziyalunda n'alaga ddabo kabini gyafuna ng'azitunda amaka ge gali ludda wa gyasula tasula ku faamu yante ludda wa ku kyalo ki ekiri ku faamu gwe gamba nti basajja mivule asula ku kyalo Maganjo BLC1 chairman wa LC1 yahajja beri musoke oba asula Katalemwa oba asula Nalugombe nga chairman we Senkumba kati faamu eri ludda faamu yeri ludda wa eyente asula wana kyeyombekedde ojja kwewo waliwo ne yali omwasa naye yadduka naga siina gye ntwala kyetere nga byakola si bya buntu basajja mivule bambi si muntu tumusabire lwaki temumuyamba ne mumutambulira nga mmwe abayina empewo tugamba abafamire ye be twali tugamba abafamire ye bamuyambe bamutereeze naye ate nabo nga yabanyiiza kati bw'abanyiiza ne bamutinkuulira empewo kati ate ffe tetumwagalira awo ng'awenze kati lowooza amusi yankubirako essimu lumu nakuddamu nangamba naye gwe kwezi nakuwulidde obuuza nti nno navaako nemugamba kati wali mudzeemu ki
kakati nze saagala kugamba muntu nti kakati nze ndi abantu kati olaba tosigame nti nze toninyako n'ogenda basajja mivule tayinza kunnyanukula ne muddamu atobadde manyi nti awo oli kafukensa nnyo nange mba nfuuse ate nange mba nvuddeko olwo omulalu nankuba ejinja tisobola nze badde manyi nti naye omulega empewo n'ozimwamula era bino byemjogera si byabasajja mivule nze ŋŋambye ba Megatron n'abakwezi media nti omusajja oyo tumusaasire yavaako ebigambo bye tubirabe bulabi bwe tutyo njagala osiibule mbebaza nnyo okunjagala n'okumpulira naye ate njagala nnyo mmwe ababeerako ne muteekako komenti ezo ezinvumeeza ate ekirungi bakuyita namwatulira ezo nzaagala naye banyambe bakozesa amanya gaabwe amatuufu kubanza embeera nga nze Sentamu Mukasa Sewandagi njagala nnyo okwanukula omuntu nga mmanyi erinnya lye naye bwe nkutuukako bazikweka nanga bampisaamu eggaali gundi zaabwe bazikweka olowooza oyinza oziraba kati awo ate mba naakwanukula kati gwoba weekwesenga mwalimu ebyennyonyi ekitegeeza oyinza n'okubanga naawe onvumiramu ng'oli mwezi akawunti ezeekweka nedda sebo nze neddira nnyonyi naye ate bisinga okunvuma bya nnyonyi bikumanyi oba oli okayanira obwakatikkiro bw'ekika ky'ennyonyi sikayanirangako bwakatikkiro engeri gy'obeera n'endawula oyinza okuba ng'omanyi okukayanira obukulembeze obutali bubwo musajja mwetoowaze okuva ddi okuva lwe nazaalibwa mukama akuwa omukisa nakulambuulira njiri nange sebo nina diploma mu theology tompita mutono naye basajja mivule yakusinga toyongerako bonna funa PhD ojja kuvaako ate era wadde olina kadipulomako bali abakola ebyabwe baleke famire yaffe yabaawule bwe tuba tugenda mu ggulu kwezi Katonda tagenda kuvunaana Sewandagi byakola tagenda kubikuvunaana ensonga eritwala abantu mu ggulu eryegi kukola ebyo Katonda byayagala oba byeyalagira tugire ki kati Katonda batagenda kuvunaana Sewandagi byakola Sewandagi nga taze mu lujjaalu kubikolerawo mwesonyiwe kwesaba Yesu wo omugambe ni mukama wange gwosinga bonna amaanyi Sewandagi oyo omukwateko alabe omusana Sawulo bamusabira busabizi walaba wakuba Sawulo nafuka Pawulo bamunoonyako yadde nti bamubuulire enjiri amaanyi gamusanga mu kkubo naye bagamba Sawulo njigganyiza ki bali eri nga gye basaba gwe nja kukusabira ojja kutereera Sawulo ng'abayigganya okufaako obufi Sewandagi nja kuzza mulayini ulya Sawulo ng'abayigganya okufaako obufi bo beggalira bweggalizi ne bagira bati kati Sawulo aba atambula amaanyi ne gamusanga mu kkubo naye bakola ekyo